oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli Bokat TV. Omulabi wa Bokat TV nkwaniriza nnyo ate mpozi wano gwenyini atulaba wale kubeera mpozi nga otulaba wale kubeera nga otugoberera gwe ya subscribinga wale kubeera mpozi nga ate o subscribinga ate nawe kubeera mpozi nga ate o subscribinga kikaseera obeere mpozi nga ate okikola. Nze Sula Ssenyonga okutuusaako buli kimu kyolaba ku mukutu guno. Olunaku olwaleero njagala nina ka video ke njagala tuwakinge. Omukulu Sipapa owa Sipapa Entertainment avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera. Banji nno Sipapa babamanyi nga oba omugagga w'omu kibuga amanyiddwa ennyo okubeera mpozi nga ate asaasaanya ensimbi. Newankubadde nga bagagga banne bamudisowninga ne bagamba oyo si mugagga. Omugagga olina okubeera ng'olina bino wammanga. Sente oba ozirina, ebizimbe ng'obirina, ne bizinensi endala. Ne kati oyo talina bizinensi n'emu gy'alagawo nti nkola bizinensi eno, talina kizimbe, talina kikati abo bo ne babeera nga bakola ki bamudisowninga. Kati kiri eri ggwe okumutwala oba mu bagagga b'omu kibuga bana bamansa ssente oba si mugagga wabula ezaabo ezizinga ziboneka bubonesi. Kale ekikulu kye kino yagambye yakoze akatambi ku Facebook n'agamba nti Abaganda ne baba bafata tebaliddamu kufuga wano Uganda, tebalifuga ggwanga lyattu Uganda lwansonga beeryamu enkwe nti bamuno bamujunyi bamuni era bo beeyita nti owa jangu tugende tulwane. Museveni yali agenda mu lutalo yayita bamujuni n'ayita bakateega abaani agamba mujje tugende tulwane tulwanyise gavumenti y'abasibira mu bbwa bamugoberera. Ne wano mbu omuganda bw'ayita muganda mwente wajja tugende tulwane batujjeko mwami Museveni batugende tukole bwetti omuganda agamba ndeka nvaako. Nga tetunnagenda wala nnyo kasooke nkuwa ebigambo by'omukulu ono nninza omuwanda ebigambo mu kamwa. Abanyambadde akasaati akalungi bagamba sente za musolo. Kati ensonga gye ntandikirako leero egenda kuba ntonotono naye nga ya nsonga. Mpulira ebiseera ebisinga mpulira nga abantu baleekana ku social media, ku TV, ku radio, ku gavumenti eno eriko bannannyiniyo. Neeyagala okuddako naye eriko bannannyiniyo. Ebiseera ebyo nabeerangako n'abantu abakulu nga banyumya nga bagamba ebiseera byaba Museveni bwe baawuliranga nga Musinguzi akutte emmundu, Musinguzi yayitanga Katushabe n'amugamba waayi tukole tutya nze nnumbye ensiko Katushabe ng'agoberera. Naye katusaawa zino abaliwo abaagala okuddako osanga omuganda Mukasa omugamba waayi twagala kujjako omusajja. Mukasa ng'agamba nedda ssebo. Mukasa ate alwanisa ani? Bashiri omuganda omulala Kazibwe Mukasa nani mpozole bani Abaganda amanya g'Abaganda Bukenya. Kati Bukenya kati olaba ebiseera byedda abamunyankole waabafunye ettaka awantu n'ateekawo hoteri agenda n'ayita Kanyalugaba. Musinguzi waafuna nga awantu ng'ayita Kanyalugaba nga naye ateekawo ki hoteri awo ng'agamba wayi tukulakulanye kane n'akatundu ekitali ku muntu omuganda nti omuntu omuganda Mukasa waafuna wagenda oteeka hoteri n'ageza kayite Bukenya. Bukenya ate ateeka opposite tateeka kumpi naye ateeka opposite amulwane okitegera. Kati gavumenti y'abano bo beekwata azino basobola okukola kyokweyongerayo ekitali ku bano saawa zino abaagala gavumenti bo bagamba eno ye eriko bannannyiniyo naye neyaaba naye eriko bannannyiniyo kuba nabo bali mu struggle. Si ziri gavumenti endala eziri mu nsi endala nti nga ziri ensi endala bo bakyusa bukyusa bakeera ku makya ne balonda bulungi naye eyawa neri mu struggle nti enkya ogenda sanga Edi Mutwe nga naye atusosola okyegera nga Edi Mutwe naye nga be bannannyini gavumenti mb'osanze bagundi Bajole Ssenyonyi mbu be bannannyini gavumenti era nabo bagenda tusosola. Kati saawa zino juzi nadde ndaba abaana nga bapositinga pulezidenti waffe nga bagamba singa oli afudde gwe batuwa ne basigala ono omulamu nga baagala omulambo gubafuge naye ate oli pulezidenti weeri oli teyali pulezidenti mulungi. Abantu abaali mu kukola oba abatamanyi kukola bye bawaana oli pulezidenti weeri nti pulezidenti weeri mulungi. Pulezidenti weeri yali mubi nnyo kuba nze nali sobola kubeera mu nsi ye lwa nsonga
tayagaliza yagaliza yeka yakola kumuwana naye atu president wa Uganda akolera ayagala buli mwafune tinze sipapano mvuge motoka zange ne motoka nga 10 mbanzo kola motoka super parking motoka nga 10 mu kikomera bagala president agenda okudda ka jazz tunde osegera nti Bobi Wine soko tundeza sipapa osegera kati bagala Bobi Wine ajatu ne motoka zange nsigazeko musanvu atundeko musanvu nsigazeko 3 osegera obatundeko ennya nsigazeko emuntu basobagabira ninga tena janze nereta nzeka mu kibuga ekitali ku president weri omugagga president wa Tanzania ebiseri omugagga waba ine ekinji omugagga bayino kutolako mbawata ina nenga atata ina sigobera omuleta mu kibuga olekera abayeri tanena ali mukola nga alinda polisi ngakimanya wali omugagga yagenda okujja omugagga wabazze president agenda mujja katuwe kati bibyawo mchoba kati baliwo oli abadde president wa abavu tabadde president wa gwanga abadde wa abavu nga yakola abantu muwana nti wendifa munzika abavu muri banji ekitali ku president wa wano ayagaliza buli omu boli mwavu weyi yokoleki ofune na atuwe dembe tunonye sente tuzifune okitegera kane president wa wano gwe bavuma naye walivaawo encha tetulidda mufuna president omulala era nze nkimanyi tetulidda mufuna president omulala alibanga ayagala okufaanananga naye talibaawo kati wemutulekana nti Bobi Wine mama agenda tufuga biki wana nja kunyiza mbalumbe ne magere kamberekereze video ojaye bulungi gwali yampuliriza mu bwongo obwo kiki kyotegeddemu nze nno ntegeddemu ebigambo bino nti si papa agenza okukola story eyo nga tamanyi byafaayo ebyafaayo nno bino bisomesebwa mu social studies kati kitegeeza n'omwana omwana wa primary ng'asomye bulungi social studies we n'amutegeera nga tadduse ku dojinga class tosobola kumulimba kiri ku record nti Mwami Museveni bwe yali agenda mu nsiko yakuŋŋaanya kituufu abantu be yagenda nabo yatandika nabo naye ate abasapootinga olutalo baali baganda okusinga era lwali luyina we lugaanidde nga baganda tebakiriimu nnyo ne bakonvinsinga Ssaabasajja gye yali e London n'ayogera n'abasajja abalwanyi ne bakkiriza era kwe kubangula olutalo kiri ku likodi abanyankole batono nnyo abasapootinga Mwami Museveni mu lutalo luno lwa nsonga abanyankole abaaliwo ebiseera ebyo baali ba UPC nga bakolagana ne Mwami Obote be balwanyalare beba waliwo mukulu bamwitanga byanyima yano zali wa DPA we bali awo era bayimbanga n'ennyimba Obote na muzetu Osmani Obote na Uganda yetu Nyamurunga Obote Nyamurunga nga bayina ennyimba zibayimbanga eziwaana Obote ne UPC kitegeeza by the time Mwami Museveni yagendera mu nsiko abanyankole very few of them abali bamuwagira era bobo saminze apo inzo gamande abanyankole bakola ki tebamuwagira mu luno lutalo so kati sipapa leka kugamba nti abanyankole nti be bawagira Mwami Museveni okubeera nga amalako luno lutalo ayina be yatandika nabo nga gwe boli awo sipapa nti oyina ba kidoobo abakuliko n'ogamba bayi tukole kino ne bawagira ne bagamba nga bola Bobi Wine nti yatandika ekintu kye actually na Nubian ye yamuwa amagezi n'amugamba bwe simbawo nno osobola kikuba kati ababa muri ku lusegere ba Edi Mutwe ba Nubian iri ba Dani Magiki ekintu ne kigenda nga kigaziwa abonfuna ekintu ne kigenda nga kigaziwa mpola mpola ne Mwami Museveni naye bwatu bwe yali nti yajjanga ayina ababe baali nabo abomusanvu boogerako bajjeno abamu we bali abala bafudde be yatandika nabo naye atogamba nti otalunyinyiitire ddala okubba emundu twalina abasajja babalabye sajja mubamanyi bulungi nnyo bali ku likodi abakubidde ddala wano emundu Kasirye eggwanga mumumanyi utakome Kayiira baani olina kyokonyeko ekyabaganda nti bankwe ebyo bibaddewo naye byafuuka luyimba kati Uganda is a new Uganda ojja kunoonya
nti eggwanga Buganda libaddewo naye ate libadde likyasinza okubeera nga lyaniriza amawanga amalala. Kyova olaba Buganda kati yafuuka United States of Uganda. Bw'ogenda e Kayunga osangayo Abanyala, osangayo Abanyankole, osangayo Abadinka. Kyova olaba mu Buganda tulinayo we bayita mu Kijapadola, tulinayo gye bayita mu Kifumbira, tulinayo gye bayita mu Kitoolo n'ebirala. Njagala ompeeyo ekifo kimu ewammwe gye bayita mu Kiganda oba mu Buganda oba mu Kitoolo oba mu Kifumbira gwenga gwe Sipapa. Tewali. Ne mawanga amalala ndowooza naakakiraba wamu wokka ate baakakikola eggulu oba bayitawo mu Buganda. Waliwo kabaala katini nnyo kali awo kabeeramu nnyo Abaganda, kabeeramu nnyo emmere y'Ekiganda n'ebintu ebikolebwa okugamba bava e Kampala ndowooza bebatuukira y'ensonga lwaki bayitawo mu Kiganda. Oba nfuna bulungi nnyo. So ekyokweryamu enkwe byaliwo ne kati sisuubira nti Abaganda abasinga bwe bali bigenze biggwawo. Ndeka kubeera ng'okwata kikwate. Abaganda lwaki tebaagala nnyo okugenda mu bintu ebyo bya violence? Baagala bintu bibakulaakulanya, baagala kubeera nga bakola ensimbi zaabwe nga tebazzeemu byakulwana, kubanga olutalo olwaleeta Mwami Museveni majority abasinga okufa baali Baganda. Kati okujjako gwenga gwe nga to reflecting back, bw'obanga oli mu kibuga muno okola nga jjajjawo yafa nga bamutta mu lutalo olwaleeta Mwami Museveni, nga bamuttira mu lutalo ng'alwana oba nga asupportinga oba nga victim, justice wo victim, obeera mpozi nga totegeera okugamba nti ate koddeyo olwane nga naawe yasigalawo ng'omugenzi tolina kyofunyeemu mu jjajjawo bye yalwanirira, obeera musiru. Kyova olaba babayita mu bintu bikolwa ebyokubeera nti bagenda beetaba mu bya violence ne bagaana. Tukimanyi abasinga okufiwerenga ebintu bino era be bammwe nti temuli Baganda. Lwaki oyagala nnyo Omuganda agende mu nsiko alwane? Gwe bw'ogenda mu nsiko n'olwana olutalo teruggwa? Kino kibuuzo kyange nga nze. Gwe Sipapa bw'ogenda mu nsiko n'oyita banno bwe muli batribesmen bo ne mulwana olutalo teruggwa? 3 bwe banga Buganda nfu, lwaki bizinensi zo oba emirimu emitono n'obusente bw'olina lwaki obukolera wano? Ogenda kuŋŋamba mu Kampala, it is a capital city, naye Kampala ali mu Buganda. Tuve ku bya constitution simanyi bikoze biti ebyo byogera nti Kampala ali mu Buganda. And I'm very sure even if they transfer Kampala from Buganda ne bamutwala oba Mbalala oba Gulu oba ewammwe Paris eyo waggulu eyo mu Bugundi eyo, no one will go there. Era bajja sigala waneno. So tuleme kuwubisa abantu, twogere ekintu ekituufu. Twogere ekintu ekituufu nawe kenyini ky'omanyi. Abaana yogera ebintu bakuyigireko. Bw'obanga sente zo zifuna nga kituufu oli mugagga ng'ozifuna mu halaali, somesa abavubuka how to get money. Somesa abavubuka how to make money, good money. Kyagulanyi wasingira. Kyovola projects nnyingi zizze nga zimulwanyisa ne ziremebwa. Ndi Kyagulanyi agamba omwana. Waliwo ne benawulira bagamba mu Kyagulanyi simanya tasse banno ku mukono. Kyagulanyi takuwa kyennyanja, akuwa eddobo n'agamba genda wevubira ekyennyanja. Ye Kyagulanyi. Kati nammwe abalina ku ssente nga muli bavubuka, the only way okusikiriza abavubuka bano babalabireko era babere nga babawerako ekyokulabyako nga babagoberera, olina muwa magezi okikola otya okubeera ne ssente ezo era ozikuuma otya, naye akiyigireko ayige bakola ensimbi ezize agaggawale azikuume. Oba ontegeera? Era ajja kubeera waawo nga talwaninga maadi na opposition mbw ate gavumenti ekyuke ate bikoze kubanga amanyi how to make his own money. Wamuyigiriza, wamusomesa, yakulabirako. Sipapa byoyogera ninza okubuuza bameka abavubuka b'oinspirinze nga tolina. Oyagala nnyo bano bajangu tugende wano tunywemu boss bambi mpaayo bambi ye mukazajja omugagga abo abalonda sente ng'omansi doti. Njagala ompeeyo gwe b'oinspirinze nga bw'olaba nti Kyagulanyi alina ba inspirinze abakoze bu video, abakoze bu business,
abavuga boda abakola batya ngajja kugamba nze oyo omukulu ya inspirenze. Sijja kubeera mpozi nga tensukka wano eno, nkimanyi ebintu ebimu byenjogera binyiiza abantu abamu, naye ge mazima. Bwe kiba kikunyiizizza genda awo mu comment ongambe kyogedde kinyiizizza, owe n'ensonga lwaki kikunyiizizza. Naawe akyagadde teekawo mu comment ndi nkyagadde. Tujja kubeera mpozi nga tweyongera okubeera nga tuwaakinga. Bino ebintu si byakwenoonya, twogera reality. The only way ey'okujja abavubuka mu mbeera eyo eyadduka mu batebe eyiwa ku street is kuba creatingirawo mirimu. Gwalaba nti oli ali pro government nti yali anti government yakola kya mukwata omusiko omugambe nno kyokola kifu bakola mu mbeera bweti okubaawo olina kutoba bwoti. Negendereza campaigns wezibereddewo nga si papa instead of inspiring the youth bave mu bintu bya Kyagulanyi bakole batya ate gwokalakala na mundu ku street. Ye gwa settinga ekifaananyi ekirungi gwe kinyiizizza onsonyiwe, gwe kisanyusizza otekawo ka thumbs up ne ka comment. Mubeere bulungi, mweraba, nze Sula Ssenyonga. Oli ku Bokat TV leero enkya na luli. Bokat TV